wabeera ebijjukizo ebijja mu bulamu mbaddeawo nezijjukira nti mu mwaka gwa 2008 nga ndi mu vaaka oba nga nnindirira ebibuuzo ebyali binaatera okukomawo waayita emyaka mitono nnyo nenyingira amawulire naye mu 2008 ng'ennaku z'omwezi 18 wetasobola kwerabirwa ekyokuba nti nno biseera ebyo waliwo embeera gy'oyinza okuyita ey'akazigiziki abakungu ba kabaka abawerera ddala 3 bwe baakwatibwa ne bawambibwa ne batabaazibwa eggwanga lino bitundu ebyenjawulo olwo nno babataddeko emisango omuli egy'obutujju egy'okukunga n'okukuma abantu okukuma mu bantu omuliro okutumbula embeera ey'okusosola mu bantu n'emisango egigwa mu kkowe okusinziira kwe yali ssenkaggale wa poliisi ebiseera ebyo mu bo mwe mwali Honorable Mildred Lubega Sseggona amanyiddwa nga akali amaggwa waayita emyaka mpawe gyaga n'ayingira ssetteeserezo wa Uganda okutandika okubeera ng'akiikirira abantu era akulunguddeyo ebisanja 3 tuli bamukisa kubanga olunaku lwa Spark TV Spark Macha tuli naye okubaako ensonga zetumumunyamu ezikwatagana ne Parliament zikwatagana ne demokrasiya byobufuzi n'ebyobukulembeze sabo Honorable Mildred Sseggona sanso okulaba Zekefas Mayumba ndi wa mukisa okubanga olunaku olwaleero ndi wamu naawe namusiza poleba Spark TV abatulaba mbalamusiza mbebaza emirimu gye mukola ate era n'ensaasira abafunye ebitali byangu nebalizaako Katonda abo abafunye ebyobuwanguzi bye batuuseeko akawonvu n'akagga nayingira Parliament ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2011 nga ndi ku kaadi y'ekibiina kya Democratic Party era nenziramu nenfuna kaadi y'ekibiina ekyo mu kisanja ekyokubiri ye Parliament ey'ekumi n'emu mbadde ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform so oli mutuufu nti nkulungudde emyaka 15 gibadde gya buweereza gibadde gya kweresa gibadde gya ssanyu gibadde gya bizibu gibadde gya kulwana twebaza Katonda atuyisizza mu myaka egyo twebaza abalonzi abatuwubululu ebisanja 3 ate twebaza abalonzi abatuwumuzza nga balabye bye tutannalaba singa byonna twebaza Katonda abadde mwesigwa n'ofuluma nga teri akkubira nduulu abadde musaasizi nga wayingira n'amagulu ga 2 n'amaaso 2 n'amatu 2 byonna n'ofuluma nabyo nga wayingira tolina lubale n'ofuluma nga tolina lubale kubanga Parliament baddemu ebiseera eby'embirigo so n'olwekyo abafulumye nga byonna tubirina twebaza Katonda ate ne batuwummuza wabula nti n'abalonzi mbeebaza okumpummuza nga nkyalimu embavu kyasobola okubaako bye neekolera nenkomawo mu office Katonda gye yampa okukola aba oliawo okutuusa lwe ndiwummula oba lwe galinzibwa nentuula wano ndi musanyufu era siina kwekubagiza siina lufunyiro omutima gwange gujjudde essanyu kamwa kange kalina enseko kubanga Mukama abadde mwesigwa Mukama abadde mulungi gye tuli n'abantu olugendo lw'emyaka 15 osisinkana abantu abalungi bangi bensisinkanye incredible people besobola kwerabira besandyagadde kwawukana nabo era bingi okusaba nnyo n'okufuba nsigale nga ntambula nabo obulamu bwange bonna mu ssomero bw'oba osoma osisinkana abantu bewasoma nabo nursery school primary school secondary school Katonda bawadde omukisa okusoma university betusomye nabo ne ku mitendera egiddako LDC masters naki abantu abo bosisinkana era olondamu bona otambula nabo kakati Katonda mpadde omukisa okusisinkana abantu ne mu byobufuzi emyaka 15 gibadde egy'obukulu nga osalawo ono nti mutuufu oli si mutuufu naye mu 15 osisinkanamu n'ababi woteegomba kuddamu kugabana naye oxygen
sandi agadde kuddamu musisinkana okujjako akabenje bwe kali bakagudde naye n'abeera mu ggulu titulisinkana eyo mu ggulu ndabo byange tubasisinkana abalala ne babeeramu ng'obasabira kukyuka so yeah it's a sweet and sour relationship mulimu abantu abalungi mulimu abatali balungi wow. Parliament zino kati tutunuulire ezo emirundi esatu mubadde wabeerawo eba debate ebaawo nga ekola comparison ne Parliament ezasookawo naddala eno esembyeyo bwe bagigeragera ne Parliament ebbiri ze wasookamu ate n'endala ezasookawo ez'abawapakabulo gwe kuggwe kikyolaba abo oba akola comparison oyinza geraageranya kusinziira ku ki kubanga abasinga batuuka n'okugamba nti ensa egenda ekendeera sinakindi okuggwa ku ssetteereso z'owa Uganda. What is your view on that? Of course Parliament yandibadde yanjawulo bitundu ku institutions endala naye wa wootuuse awatajungulukuse wa woolabye executive ejungulukuse edda bwe twawuliranga minisita nga ddala aba minisita naye olwaleero osanga minisita nga ndowooza ku standard zaffe kale nga leero aba minisita ne bw'ogenda mu judiciary era osanga nga waliyo okujungulukuka n'okusaabulukuka n'okunaabuuka omutindo kungi so ne mu Parliament yes Leto yagamba nti ensi zifuna abakulembeze abazigwanidde yes nammwe abatulonda nammwe omutindo gusse nnyo yes waliyo abantu b'osanga nammwe abalonzi nga tewandibadde na qualified kulonda naffe bwe tutyo mulimu abantu nga teyandirondeddwa naye olw'okuba n'abamulonda bwe batyo omutindo nagwo gwasereba balonda era omuntu ow'omutindo omuseremu ate ne batandika kwegamba wajjawo n'enjogera egamba nti nno tulina okweyisanga mmwe mu Bayibuli mulimu olunyiriri ogamba nti nno bw'ogenda mu Efeso weeyise nga bo ogenda mu Babulaniya weeyise nga bo kati olw'okuba nti naffe olumu abalonzi baffe baagala tweyise nga bo ate nga mu bo mulimu ab'omutindo omuseremu era twesanga nga ne mu Parliament omutindo gufa oba gukkakana abo bamenya nnyo bwe basanga nga mwogera naye ninga ekyamazima bye mwogerako si byaliko ali ku birala kati oluusi ffe bwe tuba twagala okwogera towanika mukono osituka kati akabenje kayinza okugwa sipiika n'abanga munnaffe oyo gw'alonze okwogera naye nga bambi abadde asituka bagambe nti no asituse sipiika y'atamulabye kati akabenje ne kagwa sipiika n'amusongako n'olyoka olaba embaga gira ki so yes ekintu ky'omutindo kibadde kizibu kinene nnyo ate ndowooza gukyayongera okukka omugenzi sipiika Jacob Oulanyah yatugambanga nti bannange munoonyereze bw'oba tewanoonyereza bw'oba tewasomye twewanika mukono tosituka kwogera mu bantu ogenda kutuswaza ogenda kwerabisa ensi egenda kukulaba naye oluusi nga tubeerawo bwe tutyo waliwo Bakasiri mwerabira ate yakomyewo yakomyewo olumu twali tukola etteeka erikwata ku misingo mu bintu ebisitulika byetwogerako nga movable assets securities and movable properties act olw'okuba yawuliramu ekigambo securities ye yategeera nti bategeeza security ebyokwerinda n'abuuza sipiika kiri mu order okutandika okwogera ku byokwerinda nga minisita w'ebyokwerinda taliiwo minisita w'obutebenkevu taliiwo bonna baminisita bavunaanyizibwa ku byokwerinda babakwata mundu tebaliiwo mukyala Kadaga n'amugamba ate munaye kati tulina ebintu byoyogerako nga tebikwatagana etteeka litwogerako likwatagana ku misingo naki naga manyi nze sisoma ebyokusoma babiri twabirekera abo baseggona omubaka wa Parliament tasoma ebyokusoma yabirekera abo baseggona kakati
abeewaabwe baamulonda gye akole okunoonyereza asome ayogere nga mumanyi naye munnange era nga bwegambye nti omutindo n'ogw'abalonzi ogwaffe bwe gwasereba n'ogwammwe abalonzi gwasereberamu era bamukomezaawo n'abafaanana bwe batyo bangi nnyo ate bawangula nnyo bayitamu nnyo kubanga bakola abalonzi bye baagala kati abalonzi bye baagala biyinza okuba oluusi bituufu olulala tebiba bituufu biyinza okuba nga byamagezi olulala tebiba kyova olaba ensonga lwaki Katonda yateekawo kye bayita obukulembeze obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze kwe kukulembera oba okukwata emunyeenyeso tooki n'amulisiza baakulembera n'abalaga ekituufu ebimu ku ebyo abalonzi bye baagala tukole tebisoboka nga ne bwe baba babitisse ggwe tobisobola naye ye buli kyatasobola ganzija kikwasa omubaka kyala agenda kuzaala omubaka omwana fiizi ziganye omubaka oluusi bamanyi notugamba nze neeremereddwa ebyokulya biganye n'agamba omubaka ŋŋenda kuwasa omubaka ebifaanana bwe biti olumu bye batutikka tetubisobola ne mubabaka waliyo abatawasanga naye ate gwe oba oyagala okuwasanga gw'oyagala agenda kukolera embaga kati ebintu si byangu yes bye basaba abaka oluusi bingi naye egamba kino njagala nkikubuulire muzzukulu wa Walusimbi gwe bwe tutaakyuseemu omutindo gujja kwongera okukka tujja kukuluusanya nnyo abakulembeze baffe tujja kukyawa nnyo n'okufiirwa abakulembeze abalungi kubanga omukulembeze ow'ensa ebyo tabisobola olunaku lumu nali South Africa omukozi wa paalamenti gwe nali natambudde naye ne tulaba ku TV nga tulina mbaka munnaffe yali ategese omukolo ewaabwe mu kyalo n'agenda agaba ebintu ebisukka mu miliyoni 5 kati omukozi wa paalamenti ono naŋŋaana yisebo esente mweza mwe muzijjawa nti bwembalirira nti sente ezo ze yakozesezza ne mu mwaka mu paalamenti tazifuna mu musaala gwa paalamenti buze emmotoka abawadde fuso abawadde simanyi ey'amazzi abawadde emifaliso abawadde ki nga zisukka mu miliyoni 5 kumpi miliyoni nga 7 naye omukozi wa paalamenti naŋŋamba wali kati emisaala gyaffe mu paalamenti oba ensako yaffe eyawukana ffe abaawano okumpi era ffe tusinga okufuna sente entono abeewala ddala Karamojja Kisoro Kitgum batusinga okufuna ensako ono mbaka waawano mu Buganda afuna sente entono ayinza okuba nsingako nga katono kubanga era Yesu wa mu Kampala n'emiriraano naye omwana omukozi wa paalamenti ono n'amubalirira n'agamba nti ne mu mwaka tazijjayo kaakati ne weebuuza nti ye munnaffe akikola atya naye nga bwe naakomawo e Kampala nja kumubuuza akikola atya era bwe nadda ne mubuuza naŋŋamba ow'ekitiibwa gw'oli wa kitiibwa bino tojja bisobola indeed nga sibisobola kyekyangobeza kati nno bwe tutaakyuseemu ffe abalonzi kuba kati ndi mulonzi munnammwe omanyi buli babadde bangaffe abalonzi n'ogamba naye banne munangira nti mwe abalonzi nange ndi mulonzi enjawulo nti bwe mmala okulonda ate nnondebwa kati nga bwe ndi mulonzi munnaabwe ŋŋambe bwe tutaakyuseemu omutindo gujja kwongera okufa naddala wano mu Buganda kyatabuseemu nnyo kubanga omanyi buli Muganda mugezi kaakati olwokuba buli Muganda mugezi yeetegeerera okumpi obukulembeze bufa bw'ositiikinga ku ebyo by'oteekwa okukola ng'omukulembeze obuganzi bwe bufa era bukendeera naye ate bw'otakola ekyo oba osigadde oba oyolekedde kubba ate oveeyo nga bakugoba emisinde wuuyo Mushuma tumutwala abagoba bakuyita Mushuma gwe bagoba eno
ewaffe tukuyita mubbi owulidde so tosobola kugamba nti ojja kumalako ng'okola abalala bye bakola ye experience yange mu bufunze abalonzi bakyuse omutindo abalondebwa balinnyisa omutindo singa weetegereza abantu bebasinga okujjayo oba bebasinga okuvunaana okwesimba mu bifo nga tebaasoma bali Buganda so nga obuyigiriza oba ebyenjigiriza byatandikira wano ewaffe ekyo nakyo kiteekwa okubaako kyekituyigiriza oba kyekitulaga nti twekebere. Yes. Palamenti eno gy'onzikiddemu ebadde kakkalabya emirimu era speaker bwe yabadde yakamala okulayira nga 13 yatenderezza nnyo palamenti eno n'agamba nti it outperformed in its duties for Ugandans. Okkiriziganya naye kyenkana ki era owakana naye kyenkana ki? Tuyinza okuba nga tulinga bamuzibe abagenda okulaba enjovu bwanga akafaananyi bamuzibe ne balinnya bbaasi ne bava e Kampala ne bagenda e Kyankwanzi kubanga national parks tezitera kubeera mu kibuga bwekiri okujjako e Nairobi bwe batuukayo naye nga buli omu agenda girabisa ngalo eyakwata ku lubuto yagamba nnene eringa ekiswa eyakwata ku kakira yagamba bulijjo enjovu eringa omusota eyakwata ku kutu yagamba eringa ekikoola buli omu n'agituuma kyayagadde bwatyo bwabirabye outperforming mu kukolera bannayuganda yes ayinza okugamba tuyisizza amabago mangi okusinga palamenti endala naye omutindo gw'ebbago eryo guli ki? Ekyokubiri omwoyo mwe mulireetedde n'abalireese babadde babala ki kubanga olyoka ogambe nti bannayuganda tubagasizza nja kuwa ekyokulabirako twayisa ebbago erya UPDF Amendment Act ffe ne twekandagga ab'oludda olutegeerera gavumenti kooti bbiri nga zimaze okusazaamu emirundi 3 etteeka eryo nti fu limenya ssemateeka ne muddamu ne muliyisa lyerimu ebbago liba liyise kituufu naye eryo liyamba bannayuganda kati liriko petitions nga 5 mu kooti limenya ssemateeka lityoboola eddembe ly'obuntu eryo liba liyamba bannayuganda so obeera nga wakonkome eyava ku muti n'agwa bwe yatuuka wansi n'akola bwaki yali alowooza amenyese yakola bwati n'agaya nkikoze simenyese naye ng'ekimuganya okumenyeka butaba na ggumba so tukoze bye tusobodde okukola ebyo tukoze nga birungi mukama waffe yeebazibwe kubanga nabyo weebiri ebitulemeredde mutusaasire mutusonyiwe bwe muti bwe mwalonda naye palamenti eno honorable ebaddemu oludda oluvuganya olwajja n'amaanyi nga buli omu agamba nti yes kabajje babalabise balinga bagamba nti tewali muzannyo n'abajja 2021 hakuna mchezo abajja 2026 tugenda balabisa era bingi ebirabikidde mu palamenti eno mubadde bribes ezoogerwako oluvannyuma ne bamu ne bawalizibwa okuzzaayo ssente. How true are such allegations? Sijjukira baani bawalirizibwa kuzzaayo ssente zonjokezaako mu December wa 2023 principal yakizuula nti waliyo ababaka abaali bafunye obukadde 100 nga babeebaza okuyisa supplementary ey'obuwumbi obutaano. Nzijjukidde naye saalaba azizzaayo kubanga eyagezaako okuzizzaayo yamalira mu kaduukulu. Ekituufu nsi efudde enguzi ekudde ejjembe buli wamu bwe butuuka ate ku bakulembeze bammwe kiba kibi nnyo kubanga be bakaliisoliiso be bakalondoozi. So
nabiwulira saafuna mukisa kuyitibwa kugabana ku ssente ezo naye kituufu yes we took a decision mu kibiina twatuula ne tugamba abazifunye babaayo bazizzeeyo abatanazifuna temuzijjaayo n'embaga ziriko akanyeebwa ziriko akamasu zijja balabisa ne tubagamba twafunamu ababaka babiri bokka bawanika emikono ne bagamba bo bazifunye ekikumi zaali ana ndowooza because that's another instance waliwo ekikumi nakyo kya 223 kati 222 nga Makamalonda speaker owana Kagabo yazizzayo ate ne bimukyukira kati instances those olaba zisukka mu bugumu waliwo ne bye tuyinza okuba nga tetumanya kituufu mu parliament eno ekumi yes waliwo ne bye tutamanya so bibaddewo naye si ze zokka ne mu parliament ndowooza yali ya 10 ku mulembe gwa speaker Kadaga era waaliyo ndowooza zaali miliyoni 29 ezaali zituweereddwa bazaali zagenda kukola consultations ku tteeka ly'amaka ffe ne tuzizzaayo ate ng'ezo zateekebwa ku akawunti zaffe ne tuzizzaayo waliwo n'endala era ze twazzaayo oba zaali za covid si covid sijjukira zaali zaaki ne tuzikwata ne tuzizzaayo nzijjukira era omukadde w'entebe yali amutama kati abantu ne bagamba simanyi bazitwala kuguliramu bantu kawunga ndowooza zaali kaali kawunga covid yes za covid tugamba lockdown tukulira abantu akawunga ne tuzikwata ne tuzibaddiza nga sente tezizze mu makubo matuufu bibaddewo naye waliwo n'abafuna 5 okuggyeko mu bisanja ku bisanja parliament ya yali ey'omwenda nagirimu yali ya 7 miliyoni 5 twawulira nti ne mu togikwatako nti era waliwo abaagabana yes so bibadde bijja bibeerawo kyo nakugambidde nti ani nga mwenna muli boonoonyi azigaba aba awadde enguzi azifuna aba alidde enguzi ujja genda osanga ebiduzi n'eddala zitwawulidde ezasembyeyo simanyi ekyankwanzi babasuubiza 10 simanyi ne babawaako 2 zonna za buli ake n'olwekyo nze ndowooza tuddeyo ku nnono Uganda eno ngagga nnyo kubanga bw'otunuulira engeri gyewomogolwamu mu byenfuna naye neebanga ekyaliwo nga tukyassa Katonda mukulu so n'olwekyo twetaaga okuddayo twekebere era ebitusobako bingi ng'abakulembeze bammwe nammwe bwe twazzaayo miliyoni 29 abalonzi bannumbagana abamu ne bagamba gwozaayo otya ssente nga ffe tuli eno tubonaabona tuzeetaaga ne mbabuuza ani abagaye nti bwe nandizigyeeyo nandizibawadde kubanga nange nina ebinyoola nti naye tukikola in principle tikikyamu kubanga nze omubaka wa parliament siri agent wa kutuusa nsimbi ku mmwe era ekyo nakibagambanga ne bagaana okuntegeera juzi bwe bangoba nagamba abantu neŋŋawaayo abantu bano balabika baŋŋumiikiriza na bingi kubanga ndowooza sigumiikirizika mu mulembe guno abantu nga beeyaguza lujjo n'ogamba nze siri agent wa kubaleetera ssente nga njagala kyogere mu ngeri ekikkaatiriza okukiggusa abantu bakitegeere so wandizireese ne tukolamu kino twandiguzeemu bino nogamba ndi abagane nti zeekyo ate era bwe nandikoze ekyo bandiŋŋambye nti nno nyonoonye sente za gavumenti bwe bazikuwa nti zagenda kukola kino olina kuzikozesa ekyo kati twagenza okumaliriza etteeka lye baleese lino lye baatuwanguliddeko erya sovereignty protection of sovereignty bill
nga batugana n'ebimu ku bye tubadde tubikola mu bukyamu kubanga si ffe gavumenti. Yes. Nze okugula ambulance n'engitwalira abalonzi nkikola mu bukyamu kuba siri gavumenti. Lumu omukadde yagenda n'agamba ku by'obuwunga bwe yakwata zaake ombaka zaake naga ogula obuwunga oli gavumenti olyoka owa abantu obuwunga nga kye kimuvunaanya. Yagenda obyogera nga nina ttani 8 mu nnyumba n'enzigabeera nange nawonera watono mba ngenda okujja zaake mu kkomera maze okubugaba ndeese ne brush nkuuseewo kandowooza ate tannumbe olwakino mukadde naye omukadde muzibu enzo ga bulijjo mbadde nnoonya abagaba ng'obuwunga nga sikulaba nenkuutawo ne brush nziruka ngenda enzigezaako ekireka ng'abalonzi bajja babunoonye kumbe bazze n'amawulire ne poliisi nabo bankwate kwegamba nti bingi bye tubadde tukola batugamba nti nabyo si ffe tulina okubikola. Ekyamazima omubaka wa paalamenti asasulwa bubi kankyogere kati nga nvuddeyo nkyasasulwa bubi. Abantu abantu bajja okumpuliriza luli bandigambye nti mpolereza musaala kati sikyagulina. Bw'otunuulira ebikozesebwa omubaka wa paalamenti emirimu egimutikkibwa abalonzi gy'atalina kukola asasulwa bubi. Bw'ogenda mu fundraising teri fundraising gye bakola nga tebasoose kuyita mbaka. Olunaku lumu twali tusonda ssente ez'ekitebe ky'eggombolola mu constituency saasobola kugenda naye nempeereza obubaka bwa $2 million ne babuŋoola. Omubaka omulamba oleeta otya $2 million? Omugenyi omukulu yali ow'ekitiibwa Kiwanuka second vice president then n'aleeta naye $2 million. Kati kuba mwaka faananyi engeri gy'ositula omubaka wa paalamenti n'omuteeka ku level y'omubaka ya vice president ayina ensako kwatoola okugaba naye ng'olina constituency eva Seguku n'ekoona ku Masuuliita ya kibuga. Ngezaako okukulaga nti bw'okwata ennyingi n'oziwaayo bagamba mubbi bw'okwata ze bayita entono bagamba musajja mukodo bongera nako nti kati ekyobukodo tekyamuluma kimala kati mukopi. Twali tusonda ssente ez'okuzaawo essomero limu emmende eyo empewo ekibuyaga yali alitutte. Mu fundraising eyo n'engula ettooke lyali ttooke $7,000 bwe nalangirira nti ndiguze $7,000 omusajja n'agamba nti bafuna za bwereere ya Rabbi omuwulira kakati nempulira ekizibu neŋŋamba naye bannange essomero lino tebugenda kukya ŋŋenda ensomesezeemu omwana wange kubanga liri wala era sirya boarding wala okuva wensula nti naye nkikola olw'obulungi bw'ensi nkikola ng'omutuuze nkikola ng'omubaka oyo naga bafuna za bwereere kyabawaayo ezo naye nkugambye nti waliwo ennateeka 2 baŋŋoola naye olumu aŋŋoola aleese 3. Waliwo omuntu eyafa n'empeereza amabugo ga $10,000 n'abaleese 10 ne bayomba aweereza atya olubugo lw'emitwalo 10? Lwaki mutupimira oba abakulembeze bamwe mubapimira mubala ze bayingiza ne muwerabira ze bafulumya. Bwe nkwata $50,000 n'enjiwa gwe ng'obadde oyagala kakadde ovaawo onyize okusinga gwenzibyeko zaabadde nazo. So ekintu ekyenguzi ekisooka Namujinga munene nnyo ajja kusaanyaawo ensi. Ekyokubiri etandikira mu mmwe abakulemberwa neeyingira mu babakulembera. Bw'okwata 2,000 olonde omuntu eyo nguzi tomunenya kubba bukadde 5 okuzzaawo ze yasaasaanya. Neebazanya abalonzi b'e Busiro wakati mu ebyo byonna bye bampayiriza mukodo biki tebantunzizza byange era nfulumye sibabanja nga nabo bwe batammanja bye bantuma mbikoze
okumala ebbanga lye bangerera. Era sinza gamba abalonzi b'e Busiro koyi natunda ebyange ku lwammwe. Mbadde mbawa ssente ezo ze bampanga omusaala ne gutuggwako seewoze ku lwabwe. Nagaana okugenda okulya ebbanja nsobole okuwa abalonzi. So bwe kibanga kyekingobezza Mukama waffe yeebazibwe. Naye nze ndowooza nti banfulumiza kubanga ekiseera kyange kibadde kyekyo. Mbeebazana nnyo kubanga baali bagaba kimu, teri yali afunye essanja kyakubiri e Busiro East. Naye nze ne bampa 3. Kitegeeza mbadde wankizo, mbaddeko ekisa kya Katonda n'omukono gwe. Era mbadde muganzi gye bali. Kandowooze nti naasigala ndi muganzi mu by'obuntu ng'omuntu nga siri mubaka. Weewaawo. Mulabi wa Spark TV, Spark Macha, nja kusaba tusooke tuwumule mu katono nnyo ne tukomewo tukyalina Honorable Mildred Lubega Sseggona amanyiddwa nga Kalya Amaggwa. Abadde omubaka wa Busiro East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era awuzikidde mu Paalamenti y'e-11. Katudde katono. Webaza kubanga okyali naffe ku Spark TV nange Kefas Mayumba atulina omubaka abadde owa Busiro East Honorable Mildred Lubega Sseggona munnamateeka ate mulwanizi wa ddembe mu nsonga ez'enjawulo. Honorable, ensonga gye tumalidde nayo nga tugenda mu kuwumula mbadde bakira nninda ogikomeke ng'okyogera mu kamera obagamba abantu bannaye ssente ne ziba ababaka ba Paalamenti tono bongere. Kankiddemu. Bwe munaasigala nga ababaka ba Paalamenti mubasaba ebyo bye mulina okubasaba mubasasula bubi. Kasita mulowooza nti ababaka ba Parliament is a mini government, omubaka wa Parliament is a mini government mu constituency, mubongeze omusaala. Gulo tegumala. Tegubamala. Njagala ombuulireyo omuntu omu si babiri abavudde mu Parliament ne basigala nga bagagga. Si babiri omu. Nava mu Parliament. Gundi mugagga nnyo. Tusisinkana bannaffe abavudde mu Parliament nga bakutusa ebitogi. Osisinkana omuntu abadde omubaka wa Parliament ng'asaba ezakyayi. Osisinkana omuntu abadde omubaka wa Parliament nga bamuwadde obwa assistant RDC n'abukkiriza. Naye kati Honorable gweyagala tuga nti Bakintu Musoke ba Professor Victoria Mwaka bali bubi ate nga nabo baliko mu Parliament. Bakiri ku Parliament zino. Nze saagala kwogera ku bassekinnoomu. Njagala ondage omugagga mu bo. Bali bubi. Si kyenkugambye. Ganye ndaga omugagga mu bo. Ababaka ba Parliament bemmanyi abaafuluma ne basigala nga bagagga. Manyi Honorable Sam Kuteesa. Kubanga kigambibwa nti yajja mugagga. Omulala yafa omugenzi Manzi Tumboine. Kubanga bwe yafuluma yali mugezi. Yatandika money lending business. Awola ababaka ba Parliament. Ndowooza n'abaabuwaza. Omubaka wa Parliament emyaka gy'amala mu Parliament taseevinga ssente. Tatereka. Kubanga mubeera muzigabana. Kyokka mumulinnyisizza status. Status mutindo. Embeera ekitiibwa mumusitudde. Tajja kulya muwino. Bwanajja n'alyayo mumukuba akafaananyi ne mukasaasaanya ne mugamba omusajja wuno yeekubako enjawulo. Bw'alya mu Sheraton nti wuuyo agaggawalidde ku ssente zaffe. Muteekwa okumanya kye mwagala okukola. Musaleewo omubaka wa Parliament mubaka abakiikirira atwala ebirowoozo. Mulekeraawo okumusaba n'omusabiriza. Nkiddamu. Ate era oluusi bankwata bubi naye kati ndi musajja mukulu njagala njogera ebigambo ebiyamba ensi eno. Omubaka wa Parliament bwe munaamufuula olusuku ekisooka bajja kubba. Ekyokubiri omubaka wa Parliament bwe munaamufuula olusuku mujja kugoba abakulembeze abalungi. Kyatandika ddi nti abaabye olumbe
budget yetuukira wa kulembeze si mbaka parliament yekka by the way ne ba councillors bali bubi babadde bankaabirira nti n'abagenda okwabya olumbe olw'ekika ombaka ate kutuwa sente kitya bwe nali nkula nawuliranga bamaama bange nga babasalidde sente nti omwana omulenzi ajja kuwa $1,000 omuwala ajja kuwa 15,000 embidde ezivaamu omwenge ziyise omwenge gw'okwabya olumbe bazifuna ku kyalo amatooka agagenda okwabya olumbe bagafuna ku kyalo zino ze bafunye za kusonda kugula nte bazisonda mu famire ab'ebweru baleetanga ekintu kimu bintu bikalu matooke mbidde za kukola mwenge ekirala kyabeeranga ki ebyo bye baakolanga bye baasoloozanga naye ensimbi enkalu nga ziva mu famire Mayumba omusajja abeera ne mukyala we emyezi 9 ng'ali lubuto nga lumulaalika nti mu myezi 9 lufuluma alina okuzaala n'alutuukako n'agamba mbaka binsobedde munne nagudde ku kizibu mukyala wange yazadde nogamba otya ti okuzaala kizibu ntya nti siina zakumujja mu ddwaliro oluusi n'akukema n'agamba ndeese endagaano y'ekibanja eno akati bwona ogwa mu kikemo n'ogisigaza n'omuwola kubanga enteekateeka ye si yakusasula gwe ate batakuŋŋaanyiza $20,000 egy'okuzaaza mukyala yo mu myezi 9 anaakusasula atya omubaka wuno yabbye ekibanja waliwo omubaka munnaffe twalina empalamenti y'omwenda n'agenda atwala skimu ya boda boda ekampani ewola abantu abalonzi boda boda biki abalonzi batwala boda boda bagaana oba bali mu okusasula bamuzza baga omusajja mubbi era boda boda zaffe tusasuddeko sente bwe ziti najja n'azitwala ninga si yazitutte kampani eyazibawola yeziwambye eziboye kubanga tebasasudde niye bakimutaddeko nti ye omuntu ajja n'agamba ffe wano ku stage yaffe ti ffe tuli bamusenyu ffe tugulireyo katipa kamu oba otumaze obuga ye bakasebako kasente beka ka $9,000,000 nga bo ke baagala ababaka naddala eyo mu Western Uganda babadde batugamba nti bebasinze okusonda ennyo esente waliwo omubaka yagenda ku church emu ewaabwe eyo mu Kigezi n'asonda $3,000,000 $300,000 bamuzizza teyakomyewo teyawonye so kyenkugamba nti basasulwa bubi abaka ba parliament kubanga ebibabanjibwa bingi baava ku mulimu gw'okukiika ne bafuuka gavumenti mu bitundu bye bakiikirira bw'ogamba nti baka parliament asasulwa bubi omuntu ateefumiitiriza agamba owulira busajja bwe bakudaala bamaze otukamula sente myaka 15 kati ayogera bwatyo naye tunuulira omugugu gw'ebintu byemwagala babakolere Naikonde efudde omubaka jangu oluzzi jangu tugugula oluzzi oluguudo luno lufaanana bubi mwattu babanja babaka enguudo nga waliyo local government ebintu bingi tusisobola bimenya nembimalayo njagadde nze mbeere wa mutima mulungi oyagaliza ababaka abazeewo bwe banaabayisa ngaffe tebajja kukola waliwo ekigambibwa nti mulimu ba transactional legislators emyaka gyomaze 15 obadde obawulira era obadde okola nabo oba parliament kibo basinze okulabikira kubanga obadde parliament za mirundi 3 nabadde nawe mpulira nga omu ku bakungu ba gavumenti ayogera ku Mugezi Nakimuli agamba ono teyali mwangu kubanga abalala tusobodde okuboogereza n'ayongerezaako ebirala obadde okola n'abalinga bo mu parliament betuyita transactional legislators omanyi eyo transaction ebeeramu omuguzi n'omutunzi omuguzi akugambye nti gye bali babagula
kati nze atali muguzi atali mutunzi mpakane gonya akubulidde ebifa mu nnyanja oba olindaani Ppookino akulembedde nti mumbulire ebifa ebuddu abagula akugambye nti gye bali tugula nga talina nansonyi ng'amaaso makalu naye talina yamuyita kugamba nti sooka ojja otubuulireko mubaguza ziriwa mutunda ku byammwe oba ku nzibe nze bwe nfuna omuntu aŋŋamba okungula manya mubbi ozijjawa Mayumba ndi musajja mukulu nkoze okuva mu mwaka gw'2022 nga nkola gain free kubanga natandika okusomesa mu university nga 14 ogw'E10 nkoze obwalooya emyaka gino gyonna nenfuuka n'omubaka wa parliament n'obuli mulimu obulala buwe mbadde nkola nsuubulayo ku bukasooli n'ofunako amagoba n'ennunda nze siina zigula gwe bw'oba oyina ezigula ozijjawa bw'oba oyina ezigula oba mubbi be bagula era nabo bayabayaba ebibbeeyi entono n'ongulanga ebinyeebwa n'ongulanga endibota obunjoze olaba bakkiriza ejjooga eryo yebali kyevudde gamba nti bayabayaba baluyongoyongo ongula otya onjooga otya okutuuka ku ekyo omanyi omuganda ow'edda anti ze bagamba ndi conservative omuganda ow'edda wewamuleetangako essagaliko erifaanana bwe rityo ng'akwata mu nsawo omuganda ne bwe yabanga mwavu atya ng'empale yibeerako ensawo ensawo yabanga yakuterekamu katambaala obugagga bwe ensimbi ze zaalinawo naye n'okukwatamu ng'ayina gw'ayagala okulaga nti sirira ejjula ng'akubuuza ndya wuwo gw'onsuza bw'okkiriza okugula oba wejjeeko eddembe okubuuza ebibuuzo ebyo so mwebali kubanga abagula yakugamba mwebali naye era ajooga gwasinze babamanyi nti ono asobola okugulika abantu bali bubi nga n'ababaka bammwe mwebali obadde tulaba ababaka be batwala buli kaseera wuuyo bamututte eruzira abamanerenda wuuyo bamututte eruzira ebbanja yamnyumya okusasula n'ebifaanana bwe bityo ffenna twewola siyinza kugamba nti nze mbadde seewola oba seewola natandika okwewola nga sinnayingira palamenti naye ogaaya kyonoomira olema okusalawo okupima kyonoomira n'otandika okugaaya kyotoomire bituga so kati n'ababaka bammwe bibadde olumbi batuga era mu nsi ey'obwavu n'ababaka baavuwala nze nakiraba mu covid wano nga ofiisi y'obwalooya nzigale ng'omusaala gwa palamenti ngufuna nga ssente mu nsawo siziraba kyajja bwe kiti abaagala akawunga bakaagala olina okukagula ate mu bungi weewaawo tosobola bamatiza kyobola bangi baŋŋamba saaba wakawunga naye ng'ate nze sente nagula nezinzigwamu mu nsawo ekyo kimu ekyokubiri tusaasaanya nga nammwe bwe musaasaanya tulwala tulwaza tufiirwa tuziika okujjako waliwo abantu katonda be yawa nga famire zaabwe entono iwaabwe tafiirwa bali awo balinga bana baweddeyo balinga 10 baweddeyo so tufiirwa tulwaza ate bwe tufiirwa ne tulwaza mu famire era bagamba ate oba mu famire tulina omubaka ate tebakulima nti mu famire zaffe ababaka ffe tubatusinga obugagga abatusinga obugagga babaamu oba batusinga ensimbi babaamu naye amaaso tegabatunuulira nnyo kubanga ezaabwe si za lwatu ezaffe zigambibwa kuba za lwatu bazongera namu olwaizogamba mubadde mufuna $5,000,000 omulala naga mubadde mufuna 4 oga naye entuufu zo mumanyi tubadde tufuna mmeka owulidde so naffe bituyinga tulemererwa
wavuwala bwe zikulemerera oli mukodo togabye. Bwe tunulya paalamenti gy'owunzikiddemu emirimu oyinza okuwulira amalowoozi agasinga obungi nga gakitunuulira mu ngeri ya Ssajjabbi naye Ssajjabbi teribulako kalungi kaali. Osobola okwidentifyingawo ku birungi by'ogamba nti bannange wadde paalamenti mugyogerera ebiki naye kino nakino tetukyenyumirizaamu. Bingi nnyo 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 kye nakugambidde ku level ey'obuntu ne ku level y'eggwanga. Bingi bye tutaayiza, bingi bye tusobola okukola. Nkaluubirirwa okubimenya kino kiri ebimu ne bye tubinnyonnyola tebabitegeera. Nja kuwa ekyokulabirako bwe twakola bwe baleeta Public Order Management Act. Twalwana ne tugisalaasala ne tugisalaasala. Ne tutuuka ekiseera ne tulemererwa. Ababaka be nali nabo naddala mu komiti eyo nga balooya. Abdul Katuntu, Fred Niwagaba, ndowooza be nsinga okujjukira. Ne tutuula ne tugamba Kali Manywera ali ku kintu ka close ako 8. Ninga gavumenti tugisuuziza ebirala igaanye akeekaagala. Ne tukkaanya ne twebuulirira nti kamenya ssemateeka tubaleke bakayise. Era ne bavaayo nga bakuba ebifuba tubawangudde. Lwe baali sayininga lwe twagenda mu kkooti. Era akawaayiro ako ne bakasazaamu ne balisokoola nga eryo teririiwo. Tusisinkanye abantu abalungi bangi. Omanyi paalamenti ebeera platform ya ggwanga. Ebimu ku byetu emikwano gye tusaseeyo gye tuyina ebibala byagyo biyinza okulwawo okulabika kubanga n'okubyogera tetwagala byogera. Naye Katonda ng'asiimye ebibala byagyo birirabika. Tukoze amateeka amalungi tusuuzizza abantu abasoboka be tusobola tubasuuzizza be tutasobola batulemye. Twali ekyokulabirako tulwanye nnyo 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 okusuuza gavumenti. Mwami Museveni ssente za Waroko. Ekyo kitulemye. Twalwana okubasuuza ssente za Vinci ne zitulema. Twalwana okubasuuza ssente za Kofi Embalala abeere entungamu okuzimba ti omuntu omu tumuwe ssente azimbe factory egenda okuprocessing emmwanyi mu Uganda. Tubadde tuprocessing emmwanyi. Bwe guba mutindo mukole enkola nga twagala kwongera ku mutindo mugambe nti oba kumwongera ku mutindo nti ng'abasuubuzi ababikola ssente tezibamala. Mu identifying processing plants 10 oba 2 okwetooloola eggwanga obagaye twagala ekintu ekifaanana bwe kiti mubongeremu ssente ezo. Mu kifo ky'okukwata omuntu omu ne muwa obuwumbi nga n'omulimu ogwo tagukolangako. Mu kakiiko ndowooza akange aka paaka olunaku lumu ffe twabaga bannange abasajja bakwata miliyoni 960 okubayigiriza okunywa kaawa. Kakaawa kange kali wano bakandeetedde. Teri yali anjigiriza kunywa kaawa. Olw'okuba nalaba jjajja ng'anywa kaawa n'endaba taata ng'anywa kaawa nange n'enjiga ninga bali baazifulumye. Kati byonna byo tubikola byo temutusiima. Wabula mutukuba miggo ku ebyo ebitono ebigize ekyo biyinza okuba nga bingi ebitulemeredde. Naye bwe bitulemerera ne twagamba twakozesa engombo y'okulabisa ne tulabisa ne tubibasuulira eyo ne bagamba naye ono wuuna bukoze kino mwenga nammwe byabalema. Ate expectations mu balonzi zaali high. I'm sorry to reference naye bw'otunuulira ebigenda mu maaso nti ekibiina ekiri mu buyinza kyalina olutuula lwa Seeke mu February ne bayisa resolution okwendoosinga abadde ba sipiika. Naye ng'ensonga ze beesigamyako lwaki bagwanidde okugenda maaso nga bagamba wabaddewo okwanguyirwa okuyisa amateeka agafevalinga ekibiina nga bwe bakutte enkasi. N'ensonga endala gye natunuulidde kibayise neutralization of the opposition. Okkiriziganya n'ensonga ezo ebbiri nti ddala kati bannannyinizo baaziwa. Opposition engeri gyereesezzaamu empiki mu paalamenti essatu z'obaddemu oyinza gireetingote. You see, Parliament biteeso kubanga obadde ku ludda oluwabula. Parliament biteeso ate buwabuzi.
nze nali minister wa justice ow'ensonga za ssemateeka okumala emyaka 10 mu ludda olutegeerera gavumenti era gwobeera chief strategist gwe n'atone geno naye muwabula wano etteeka lino tulube bwetuti ne bwetuti parliament si bwakanyama nti bwe bateesa obubi nga tubakuba babigezezzaako batugamba nga mwesooke bamanyi nga tugamba abagezi mwetegule ab'emifumbi tujje ne bawangula nakugambye ekimu ku bintu bye neebaza Katonda nagenda n'amaaso 2 nkomyewo nago amagulu 2 nkomyewo nago gw'osamba gw'olya tteke ayina SFC teri wala eri awo mu kolide erize kulaba ani aluleeta bye baayogedde bituufu z'ensonga zaabwe ze baawa aba opposition obadde obasanga ne bwe twabadde tukola etteeka lino erisembyeyo erya protection of sovereignty era waliwo mu lwatu abasayiniza ripooti y'abali abasayidinze ne bali mu lwatu ninga mu opposition nga bali kudda olutegeerera gavumenti ninga bali mu kobani muli ya UPDF bwe twali mutogikwatako nali ntoba ne report minority report ewakanya nga wali abeekwese yes nga wali abeekwese ffe bwe tumala okuwakanya ku flo ne tudduka ne tugenda ne mu kooti tulese order ojjukira nze ne Niwagaba baatuyoola era tetwakuba kalulu ne batutwala ne batuggalira akalulu baakakuba ffe tulikira mu poliisi si wabweru mu buduukulu bwe baamala okulonda ekiro ne batuta ne bagamba muddeeyo wammwe nga n'emmotoka eri ku parliament ne bagamba ekira si kira road naye ekira ne bagamba ddayo ewuwe buddo bandeese siina mmotoka n'abange baabagobyewo abajja okugira kizijukira muwala wange babiri eyajjaawo mukyala wange bazze okugamba nti bannone ne babagobawo kati abange bagenze dda ne bafulubyawo ne banteekawo ne bagamba ddayo ewuwo owulidde nali njagala kugamba nti tulemerewo Niwagaba nange oyagala okulemera wano nti ebiddako bimanyi nti nangamba tutambule tuve wano ne tutambula ne tubaako we twekukuma ne tukuba amasimu ne batuleetera emmotoka kati neera waliwo yaŋŋamba omulaba oyo mutogikwatako yagiwagira yagiwagira omulala naga yeekweka naye nga bankwata misana nga amawulire galaba ne banzigana so tulina bye tusobodde okukola tulina ebitulemeredde bannaffe abazze babikole bali ensonga gye baawa yeeyo gye baawa ate olwo bwe babadde bakyusa ate si gye baawadde naye waliwo bangi era abalala babadde compromised abalala ne basala n'eddiiro mu lwatu abali ku kaadi ebibiina ebivuganya n'akomerawo ku kaadi ya NRM muli amamba bwatyo bwabeera abeera omu opposition ebadde nga egezaako okuleeta alternative legislative agenda waliwo bye mwemunyumirizaamu oba biki byenza okulaba nga ebibadde enkonge mu kulabika okuba nga ebadde ne substance of occasions ebadde ngejja naye it starts with the idea first you must have the idea but also the tenacity obuvumu okukikola obuvumu nga waliwo bye bawa ssente obuvumu nga bakutiisatiisa n'ebifaanana bwe bityo naye olina agamba nze nja kuba muvumu agenda ngireete so ekyo tukyebaliza ndowooza legislative agenda yatandika ku mulembe gwa Mathias Mpuuga yes nga leader of the opposition ekyo tukyebaza the idea came ekyokubiri waliwo ebisobose ebiyiseemu ebiganye nkugambye it's a game of numbers bwe tuba tuwanguddwa olwa numbers nga bannayuganda be balonda abangi nga beenaaleemu kati ffe butulanga ki nga munnamateeka nabaddeko n'owekitiibwa Israel Mayengo olunaku gavumenti president we yayidde
nga tujjukanya ebiseera n'ebyo yayitamu baamukwatira ne babaleetanga mu kkooti ne babazaayo babaleetanga mu kkooti ne babazaayo paka obujulizi bwe bwabula ne babayimbula era ne mugga tolaba ndi ebyo bye bimu kakati gye tulimu n'aŋŋamba nti waliwo obwetaavu okunnyonnyola ekigambo treason mu ggwanga kirabika okuba nga abalala baakigezza nnyo oba baakizimbulukusa nnyo oba n'amakulu gaakyo nga tuleka tetugamanyi okulabako ogamba otya ku nsonga eyo yagambye weetaagawo okwongera n'oz'okunnyonnyola treason kyagi eyo kuba n'abali mu kkomera nga Dr. Besigye n'abamu ku basibibwa byobufuzi ensonga gye babassaako teyeetaaga kunnyonnyola emanyiddwa muganda wange w'ekitiibwa Israel Mayengo ate ye mwegomba nti baabeeranga nga basibiddwa nga newe bali bamanyiddwa ffe ne mu kkooti tebatutwalanga bakutwalanga mu kibira egindi Kibaale National Park ne bakutwala egindi n'obujulizi ne bubula ne bakuta baakyusizza enkuba enjesa y'empiki kati kye bakola tebakutuusa na kuleveereeta bujulizi bo bakukuumirayo bo bakukuumirayo kuba kati bw'otunuulira omulenzi nga wayiswa Mufumbiro byesikkaanya naye byaliwo naye kati ye n'obujulizi temubuleeta paka kati nini bagaabeerayo nawolereza abavubuka be bayita abeebugerere beekayunga emyaka gyali 3.5 we babagambira nti kati kababawozese obujulizi ne bubula ne babata oluvannyuma lw'emyaka 3.5 omuvubuka ow'emyaka gyo bw'abanga abadde amaze emyezi 6 n'omukyala ne bakusiba emyaka 3.5 ogenda okufuluma ng'oyo omukyala yagenda era byaliwo kisoboka omuvubuka ow'emyaka 27 bwe bamusiba emyaka 3 agenda okufuluma ng'alina emyaka 3 ebirowoozo biba bikoze bikyukidde ddala ali disoriented wano tebagabana counseling afuluma ne mu kkomera nga bagamba nti oyo omanyi oyo mumenyi w'amateeka nga n'abantu tebaagala kusemberera olunaku lumu nali nvuga emmotoka nga twakava mu buwambo obwo bwayogeddeko tukeekawo empaawo ku poliisi omuvubuka wa booda najja n'agimpisaako bw'ati mu maaso ku nnyindo y'emmotoka bw'ati mu nvuga yaabwe abamu abavuga obubi nga bw'obalaba nkyuka ne mutunuulira bw'ati teyaŋŋamba kigambo kinene nga kyebava bakusiba nga simunyeze kigambo unprovoked aga kyebava bakusiba okusiba kuyina effects eziri long term okutandika okutunula n'ogaba baddala nange ndi mubi natuukanga ekibuuzo nekyala nembuuza ekibuuzo neddala abasajja bino bebagamba ndi mutujju katandika okunoonya definition y'obutujju ndabo bangwa mwabo kyekyo w'ekitiibwa Mayengo kati kyakugamba abantu babi bubi ne bwono defining otya and add clarity to the meaning of the word treason bajja kusigala nga bakusiba gwe kyotegeeza nno gavumenti esiba abantu ne basaako treason bagwagwa nnyo okutuuka ku level tebamanyi treason kyeki obuvunaanyizibwa bwabwe obusooka obukulu bwe beewa kwe kulemera mu buyinza okulemera mu buyinza kitegeeza okulemesa abakujjamu ng'okola buli ekisoboka obagaana okujja mu buyinza ne bwe kiba kitegeeza kubatuga ne bwe kiba kitegeeza kubaavuwaza abakulu kye bakola n'olwekyo byeyitamu mukulu wange w'ekitiibwa Mayengo Musaasira ffenna bye tuyiseemu gwe kimanyi nti nze ndi ku beyiro okumala emyaka 17 ebyo byobadde oyogerako bwe bantwala mu kkooti bwe baatutwala mu kkooti baatuwa beyiro ne fayiro n'ebabulako fayiro n'ebula n'okutuusa kati 17 years ndi ku beyiro bwe mba nzijuzaamu gundi nzijuza foomu okubaako gye ndaga bwe bambuuza oba nga nina criminal charge yonna sisobola balimba nti sirina yeeyo njirina gyeri
17 years waliwo yambuuza kati olwo tobajjukiza kyebagenda kusika bansike nange njagala omusango gugwe nyo kubeera ngaawo nga ndi ku bunkenke bannange ndi ku bbeeyo ensonga ya palamenti okimanyi nti Lukwago yali ku bbeeyi ezisukka 10 kiteekwa okuba ziwera Dr. Besigye okimanyi nti yali ku bbeeyi ezisukka 10 kituufu ensonga ya palamenti ng'essiga okwetengerera kizze kirabibwa nga executive egiyingirira bw'otunuulira gye twolekera kubanga olina by'oyogedde ku palamenti eno n'ebyogyagaliza kisoboka kitya okubeera manifest nga isobola okwetengerera bali bakugambye nti bano tubasemba badde kubanga batwanguyiza okuyisa bye tuwaagala palamenti ne executive teziyina kubeerawo okukubagana naye okukubagana okuli regulated okuli mu mateeka nze ndowooza kukkirizibwa ate kulungi kuli healthy okukubagana kwe kuliwa kabeere mukyala wa waka waliwo byemutakanya nomugana nedda kino nagaana nedda kino kikoze bukyamu kino ne mukkaanya bwe muti eventually ne mukkaanya omulimu gwa parliament kwe kuteeka ekkomo ku executive gya wano muyiseewo naye bwe mubeera nga parliament egamba mukulu kyakoba nze siddamu kyenkoba kyabulabe eri eggwanga tekitegeeza kuyomba tekitegeeza kuvumagana tekitegeeza kukubagana naye buli muntu akkirize obuyinza bwa munne kubanga bonna bwava mu bantu obuyinza bwa executive okuleeta amateeka n'ebiteeso mu parliament okuleeta amabago n'ebiteeso mu parliament bwava mu bantu wagiwa abantu naye abantu bebamu bagamba executive ti bw'oba balina ebirowoozo byagala bifuuke etteeka bitwalire parliament weesobodde etwebuuzeeko n'okwebuuza nako kugenze kusereba mu bantu etteeka lye twasembyeyo okukola erya protection of sovereignty walabye nga tebakyayagala kugenda mu bantu bakomye wano n'abantu ebirowoozo bye batuwadde netubisamba wambuuziza biki bye mwenyumirizaamu etteeka eryo lyennyini oliraba lyali bbi nnyo naye n'okulituusa awo we twalituusizza lwabadde lutalo at least okubakkiriza bye bakkiriza ne tuwakanya ebirala ebyasigadde singa osoma ripooti yange eyinza okukubuulira we twavudde so parliament okwetengerera lukyali lugendo lunene olumu waliwo gwe baayita omukulembeze w'amagye nti ajja abeeko byanyonyola naga nja kujja mbonna mbase ku mpingu nja kujja mbasibe mwali mubiyitanga ebyokusaaga kati temunnaba kukirabako nti yali akisobola akisobolera ddala ezimu ku prominent investigative reports ezaakolebwa Daily Monitor gye buvuddeko omwaka guli nga gunzika omutwe gwe gwali gugamba silence in the house of speech n'olabikira ku lukangagga lw'abantu abasinze opafominga mu palamenti 10 nabadde netegeeza olukangagga luno ng'olukangagga luno lwonna lwayiriddwa terwakomyewo era ekyo olowooza mukono gw'abalonzi oba kirimu omukono omulala kuba atandisa oga abalonzi bwe batwe basalawo naye kino oli bwakitunuulira nga bwetufakiriziganya nange oba naawe nti Seggona Mpuuga omubaka wa Erute Jonathan Odulu ne Wagaba mukyala Opendi Namugga bonna balitali it's a combination of vices mulimu omukono gw'abagwagwa gutya ngenda kujjira mulimu omukono gw'ababi kati gujja kulonda abagwagwa be baliwa n'ababi be baliwa nze saawangula tebanziba banzibayo byawo kubanga era effujjo lyakolebwa ebikolebwa nebikolebwa naye saawangula waliwo abaawangula ne bababba waliwo abaawangulwa nga twawangulwa ate ffe b'oyogeddeko abasinga bebaffe b'oyogeddeko nti omuntu abadde akulembera ku lukalala lw'abasinze mu parliament za mirundi 3 myaka 15 omwagazaaki biffe twagudde oluba badde batulangira nti namwe mwogera nnyo kati bane kyemwatutuma kiyinza okuba nga tulagiddwa tusirike
Bangambye nsirike mu parliament kati. Ya parliament kyevudde nsirika. Owulirayo eddoboozi lyange mu parliament olwaleero? Nedda. Wano wabweru sijja kusirika. Kubanga ekirungi banzije wali we mbadde nfugibwa. Ng'abalonzi bandagira ebyokwogera. Wano sirina ndagira byakwogera mpozi Kabaka bwali bandagidde. Mbadde wali nga njogerera eddakiika 2, eddakiika 3, 5 olumu n'empaguza walaba ne ku lwasembayo baali bampadde eddakiika 2 nimbaga sinziganye. Katonda nansaasira ne bampuliriza ate enjuyi zombi by the way n'ababaka ba parliament bebaza emyaka 15 okwogera ne bagamba ashayininze nabo bakimbadde ekisa kyabwe nti banno bw'oba banga osituka okwogera ne basirika ne batakuŋoola kugatula wansi nakyo bebaza babaka bannaye bebaza emyaka 15 bebadde ntesa nabo naye ebiro bikyuka mwana wange ebiro bikyuka abantu bayinza okuba babadde bakooye endere Segona Puga Kivumbi Sekikubo Tinkasiimire Namugga Odulu Niwagaba Oxodoi Katuntu Basaalirwa Okupa Opendi babadde batuwugganira nnyo abantu bayinza okuba babadde bakooye endere abaana ba Kennedy Secondary School wali ewaffe Entebbe bayimba oluyimba nti neebaza amakubo goggadde neebaza essaala z'otozeemu nibyensabye n'otobimpa ondaze nti gwe Katonda bongerako n'ekirala nze mmanyi olina ensonga Katonda alina ensonga lwaki twabadde tulina okuwummula Firebrands nga bw'otuyise Abayisirayiri bagenda e Samwiri ekisooka essula ey'omunaana ndowooza okutandikira ku lwokuna baganga ku lw'ekkumi nga okaddiye tuwe kabaka omulala n'abaana bo baava ku makubo tuwe kabaka omulala tufugibwe ng'amawanga amalala Bannabasiro bajja ne baŋŋamba nti oluddewo tuwe omubaka omulala tubeere nga constituencies ezituliraanye omukisa ne bagwewa Katonda yagamba Samwiri n'amugamba tebaganye ggwe baganye nze okuba kabaka waabwe nolwekyo bawe kye bakusabye babuulira anaabeera atyo yagenda okubakulembera nze nzikiriza mu mmeeme yange nti nkoze bulungi nkoze ebirungi nkoze ebyantumwa nti nkoze n'obwesigwa naye obuyinza bw'abalonzi ate tebalina na kuwa nsonga nze nzikiririza mu ddembe lyabwe tibetaaga na kuwa nsonga oba kye bakoze kirungi oba si kibi it's okay bo kye bakoze kye baagala ate n'ekirala ne babaaga bakuwonyezaawo ine ebintu oluusi byeweetikkula nasekerera muganda wange Professor Gilbert Bukenya bwe yagamba naye nange mbadde ntambula nga neetisse ekintu nga nange sikitegera naye ffenna olumu tubeera tutambula nga weetisse ekintu kinene ng'olaba tutambula kati bwe bamala okikutikulako noga kino kye kibadde kiŋŋaanya okutambula so ebyo byonna bibeerawo bibaddewo okugwa kwaffe abangi bwe muyita ba Firebrands paati n'okiteeka ku balonzi paati n'okiteeka ku baki kubanga yo b'otunula n'oga gwokkiriza tebakuwangula naye abalala olabira ddala abalonzi tebampa bululu bwabwe nga bwe babadde babumpa so sirina mutawaana nange mbagyeko obuweereza bwange buli tugudde dro kakati zisinyiiga zisiina busungu era ne bwe mbayitamu bulungi nnyo mu mirembe n'okubongambonga abalala babbibwa ababi bababba abalonzi abalonda oba balonda bubi be balonda obubi ddembe lyabwe kulevo y'obuntu siina kwemulugunya kulevo y'eggwanga ntiddemu okay tuwunzike n'ebibuuzo nga kino oyagala kujjukirwa nga otya naye nga tunatuuka ku ekyo oyogedde nti Poma baalisaako mukono mwagendera mu kooti muteekateeka okugenda mu kooti ku lwa protection of sovereignty kubanga kikirizika era kitegereka bamaze okulisaako omukono well ku level y'obwalooya nkola nga nina instructions ku level y'ebyobufuzi oba nkyali munabyabufuzi
nze okuba munnabyabufuzi naye nga siri mukulembeze nga webuuzibwako tunaakulembera oba nanneebuuzaako nja kuwa ebirowoozo kubanga ripooti yange gye nakola ey'omu ndowooza nti yajjayo buli kintu kyendowooza ekyetaaga okulowoozebwako byamateeka olinga eyejjamu toli mukwabo bayinza okukulemberamu kuomamu omutwe petition okubeera nga muli wakali wali owulidde ku kabayita akaliga kabayita nabyewanga nkawulire kekaliira mu nte bw'oba omubaka wa parliament beera mubaka wa parliament bw'ova mubaka wa parliament teweeyisanga mubaka wa parliament ndi mutuuze owa bulijjo afaanana mmwe mwenna nja kukola bingi naye ngaomutuuze singa omukulembeze wammwe kubanga siri nazze eno emmeeza gy'olaba eno si ya byabufuzi n'obudde otutte bungi ng'ombuuza ebyobufuzi eno emmeeza y'amateeka kati nazze kukola mateeka eddembe ery'obuntu nja kusigala nga ndirwanirira kubanga wendi ndi muntu saagala kuntyoboolera ddembe nina abaana saagala batyoboolera ddembe saagala kulaba muntu yenna ng'atyobooleddwa eddembe lye ne bw'aliba Museveni ne bw'aliba Museveni nga mumutyoboolera eddembe lye nja olimira ku magulu gabi kabeere maama Jeni kama musaasire gyali nga mumutyoboolera eddembe lye nja kulwana kyova olaba nakati mbadde mulwanirira ne mbagamba naye omukazi musekerere kitono bw'aba akosebwa mumusabire busabizi temumusekerera si kyabagezi kifo kyabugwagwa owulidde kabeeraani eddembe nja ddirwanirira njagala kujjukirwa ntya simanyi abantu buli muntu anzijjukire nga bwandabye sisobola kukuggyako ddembe lyo naye njagala nze byenkoze kwogera ebigambo eby'amazima saagala kuyita bali kulimbalimba muntu njagala nzijjukirwe nti abantu nababuulira amazima nababuulira ebintu abamu bye balowooza nti byabususa kuba nalowooza nti byebijja otuyambanga community ng'eggwanga ng'ensi okuvaayo nga tuleke kulimbalimba abantu naddala betukulembera mbalaba babalimbalimba era tumaliriza nga tebasiimye abatasiimye mazima gange be basinze obulungi abatasiimye ku baatulira bigambo nabagamba nga ab'ebusiro nti eyababba yeyanzibanga kibanyiza okukamala naye nabanga ntegeeza nti ffenna tuli bubi ate waliwo eyatubba naye ye mumuggyeeko amaaso kubanga Muganda agamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ekitunuulira omubaazi njagala nzijukirwe nti nze nnwaniridde eddembe ly'abalala njagala nzijukirwe nti mbadde mwesigwa mbadde mwesimbu naye ekirala nagaana okujoogebwa saagala muntu kunjooga nze siwakula lutalo ku muntu sijooga mulala sikkiriza njooga nze ndowooza ndi Buganda ow'edda abamu bagamba nti nalemu okutambula n'omulembe ndi Muganda ow'edda tonjooga sikikkiriza sigala muleeniyo nange ndi muyange nze ekinnuma nkikugamba abamu bampita namwatulira bagamba namwatulira bulwako ababe naye nze ndiko abange waliwo abo abakkiriza nti byembagamba byamazima era ensi bweyina okutambula bino byetugamba onoomalako nyinza obutamalaako naye obununuzi bw'ensi buva mu bagikulembera ne bannannyiniyo okukola ebituufu nze nasalawo nkole ebituufu by the way abamu ku bantu abatimuse ennyo mu nsi muno my contemporaries bantu benakula nabo Yakobo Oboth gwe balindiridde nti yayinza okufuuka sipiika nasoma naye yansikiriza nnyo mbegatteko mu kibiina kyabwe ekyenRM gatwala eri kati agenda kufuuka sipiika Anita Among avuddeko yansikiriza nnyo mbegatteko mu NRM nankongokako ne mugaa saakusomesa
kunjigiriza ebyo toyigiriza jjajjaawo kunuusa bugolo. She's my student. True. Era abadde ampita daddy apita taata we ng'abantu aga amuyita atya bw'atyo kubanga she was my student. Ate omanyi bwe nali mbasomesa mu kiseera ekyo nali mulenzi muto nyinza n'okuba nali nnyirira ng'ambaga nze ndi kitammwe mutwale bwe mutyo saagala kuntwala mu kiti kirala. Nali ndi mulenzi muto sinnawasa abaana abawala bali awo bayinza okwagala okunsanyukirako kati nkulaga principal judge nakola naye emyaka 10 nga tusomesa. Oli awo singa nasalawo okukwata kkuba eryo nandibadde nange ndi waggulu nga bo. Naye okusalawo kwange kwali kwakukola ebyo emmeeme yange byekkiririzaamu. Kati osanga bakataala abakayiga essimu baalya oyo yalya teri asula njala ndya naye neeriisa. Buli aseereza n'ayiga okwogera gundi yalya gundi akola ki. Era opposition by the way okubeera opposition si kya kitiibwa. Si kitiibwa. Ovuga otya emmotoka bwetyo ng'oli mu opposition. Abange we are condemned to poverty. Sinnagaggawala naye nzikiriza nti Katonda bugagga bwange abuterese okubumpa. Niri sirina kutuka kitogi nti kubanga mpakanya Museveni okutuusa lwalivaako sijja kwambala saati efaanana bulungi. Museveni bwali batanavaako sijja kwambala suuti na ngatto nyambale engatto egudde olubege. No. Tujja kusigala nga tukola. Bannayuganda mbakubiriza mukole. Gavumenti erina kulwanyisibwa abantu abakola era abalina ssente. Era abatalina ssente bangu okugula ne babakozesa bye baagala. Mwagalize bannammwe. Kati abantu gobi babadde abaliddeko ekimala banne tetunnalya actually tutandika butandisi kati okulya nga batuvudde awadde pressure tugaana okulya. Kati mwemwe munnemeseza okulya ekyenkya kyange kuba mumbuuza ebibuuzo. Ne bw'oba okitwalidde ku levo yakulya nti waffe dedda tetwagala ali wakiri kigende ew'omulala anammwe owuwe. Naye n'ekirala munaakwata mutya obuyinza ng'aba bakulembedde obbunoonya mubasika empale. Kyenkugambye nti ku levo y'eggwanga nnumwamu ku levo y'obuntu sikyali mbaka palamenti nkibadde. Beera omubaka wa palamenti kibadde kimbuzaako n'obudde obukola gym kati olwaleero ngenda kukola gym nina obudde bwange. Olwaleero lwe ntandikidde ddala okubeera free. Kati nina obudde ngenda kukola gym nsale ku mubiri luli mbadde sibufuna. Kikulwaza usaazi kuba buli kaseera pressure oli ku kino ku level y'obuntu. Ndi okay. Ne bannange tukolerere eggwanga lino kuba teryajja tuyamba. Bwe tunaagaana tujja kuyitibwa olw'okusigala nga tuli baddu. Kama bakuumi. Tweyanzege yoyo Honorable Medard Lubega Sseggona mugiddwa nga akali amaggwa abadde mubaka Kikira Busiro East kumala ebisanja 3 era anajjukirwa nti omu ku babaka abasembayo okulabikira ku floor ya Parliament ku nsonga y'ebbago liteeka eryakakasiddwa the protection of sovereignty n'ayogera ebigambo ng'agamba ebbago lino twetaaga lyejjako kubanga teyaleeteddwa mutima mulungi. Nze Kefas Mayumba Cross Park ku makya tunaddamu ne twerabanga mu ndabyo.